funding and security support to the government of Uganda to improve the rule of law, respect for human rights. Bagambi gwera kumanya bisinga ojaba tukira ku mukutu gwawe ogwa email ogwa official ukpeoplepower@gmail.com oba ku simu yabwe jemba somera lunaku olukattakedde nti mwenna babategeeza mujja kubeera n'okwekalakasa ngena kuzomwezi 27 mwezi ogw'omukaaga guno kujja tandika saa nyezo kumacha saa kitoni nyezo kumacha mpukomegeza saa 10 z'ekituli za kawungezi ku embassy ya America mu ggwanga lya Bungereza endagiro gye basomedde ke kakalango kali mwenna bana Uganda bali mu ggwanga lya Bungereza mbasaba mubeeyo bulungi nnyo mu kwekalakasa okwo mugende mubeeyo bulungi nnyo gwe mala ako kampisawo na kano kasoma bwe kati. Official NOP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa. This is the schedule of the president's visit in South Africa. On 18th of July 2025 it will be Friday, venue Johannesburg. 19th of July 2025 Saturday, venue OMUTABBIZI. On 20th of July 2025 it will be Sunday, venue Cape Town. Protest vote 2026 Ash Black Thursday Yugi. Bana chuka abawangale mu kibiina kya National Platform sakono mukago wa people power kutegeeza nti bagenda kwaniza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa era ne enteekateeka nga bwetambula. Bakuganga 18 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kubeera Olwakutaano ajja kubeera mu Johannesburg. Baganga 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 lwajja kubeera mukaga ajja kubeera ku OMUTABBIZI. Ngina kuzomwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kubeera Sunday ajja kubeera Cape Town. Baganda protest vote 2026 Ash Black Thursday ke kalango kano. Kale gomuna Uganda ina ngoli South Africa akalango kano kakwata ko bulungi nnyo kuba nti weeteko genda okwaniriza president mu ngeri yonna esoboka. Alright. Bwe mala okutegeeza akalanga ako era wano wengenda okufundikira obulango obwo then nsooka empisawo security alert gye nabategeezezza ku lunaku olwo nti abantu be South Africa naddala abagamba nti bali mu ludda oluwakanya Museveni olwagala mujjako. Bano bennyini bakola WhatsApp group nga mulimu ekibiina kya Mpuuga, mulimu ekibiina kya PPF n'abayaayi abali e South Africa. Bano nabategeezezzaako nti bakuleetinga WhatsApp group nenga zaagala kuleeta lutalo president olunagende South Africa bamukoleke fujjo. Nabagambye nja baleeta WhatsApp group eno mugitegere bulungi nnyo. Baani abagirimu mbagambe nero okuwaguka ennyini mwali ba admin numbers amugenda zira bulungi nnyo. Simanyi banasobola okuzoominga ba admin bano nete wali kyakola those it's kind of video nenga ba admin be bano wano noyo Elias Lukwago naye mwali. Eyo ye group eteekateeka okuzoganya oba okukyankalanya okukyala kwa president South Africa nti baagala na mukuba. Eyo group eteekateeka okugamba nti bagenda kukubira president South Africa. Eyo group ya PPF nenga ne Lukwago admin mwali byonna babiyogera nga baloze nsite wulira. Ffe twabagamba buli wamu tulinawo mbega era tusobola okumanya biki ebigenda maaso. Ebisinga kweza ensonga za security ya president gali South Africa nja bibaleetera ne conversation bano zibalimu nga bagezaako kuteekawo embeera okukyankalanya okugenda kwa president South Africa buli kimu kibategeeza. So Mr. President wona woli nsaba okutegeeza nti abasajja boyita buludde oluvuganya ate bakuteekerateekera embeera embi mu ggwanga lya South Africa. So weereremu ne b'otambula nabo ekyo nakyo nkimaze saagala kirwako. Alright. Njala twala mukisa guno okwagaliza amazaalibwa amalungi muganda affe comrade munaffe amukulu Selector Devi Yugi muganda nga happy birthday mukama ayongera okukuingiriza n'okusisa mu mbeera embi yonna eri mu Uganda saako n'okukubwa. So now uli muganda ange Selector Devi Yugi, happy birthday to you. May you blow more candles and may God bless you whenever you are. Obyo mumala njala tumira balwanyi bannaffe babiri erende bade special day yawe kuliko omukyala gwe bayita Nambi mulwanyi munnaffe posta twazitadde ku macha saako n'omukyala gwe bayita Tracy nakajja Tracy mwanyinaze naawe happy birthday to you webale kwagala nsi webale girwanirira abazaalibwa gammwe mwenna tubaagaliza gabeere ga mirembe bale kulwanira ggwanga lya musinga bangi ababeera ku social media nga bataayaya nga tebalina byakukola ng'ate
eggwanga lyabalirese lifetoge kali jalo bagaliza amazalibwa malungi bakomere banafa babiri ako okuli omukyala Nambi ne Trace Nakajja mwe bali kuzalibwa leero ndowooza mbamba maliriza tuba tugenze butereevu ku video eyatuleese olwaleero. Video eyatuleese olwaleero ngenda kubeera mukakkamuko naye nga nina okunyola okw'amaanyi. Ngenda kubeera mukakkamuko naye nga ate nina okunyola okw'amaanyi ndoza neddowoozi muliwulira si liseeneekerevu bulungi. Lwaki si liseeneekerevu bulungi? Ndi disappointed nnyo obufunze president yayimba oluyimba ati omutima gumenyese, omutima gwe gugenda gumenyeka mpola mpola. Lwaki gugenda gumenyeka? Gumenyese olw'ensonga eggwanga lyaffe abasajja balifutubaddeko balitwala nga bennyini Museveni bakozesa okuwaayo eggwanga lyaffe be bannayuganda bennyini abataliiko kibuuzo nti gwe osibukawa, ozaalibwawa, kitaawo yaani, ennyoko yaani, jjajjawo yaani, nga bano balina ensibuko obukwate byonna nga bannayuganda tebaliiko kibuuzo. Eggwanga lyaffe balikwata balikuza abanyarwanda batwala eggwanga lyabwe kyekisinga okunnuma. Buli lwembeera awo nentunula nga ndaba tuvudde mbyobufuzi tuli mu occupation abasajja batwala eggwanga nga bannayuganda bagulibwa obusente obutaliimu okuwaayo eggwanga. Bannayuganda mumanyi kye bayita eggwanga? Bannayuganda mbabuuza mumanyi kye bayita eggwanga n'okubeera munnayuganda? Ani atakimanyi nti Museveni ne banne si bannayuganda? Nkubuuza kumwe mwenna ani atamanyi history wa Museveni ne banne si bannayuganda? Njira kubuuza go mukwano gwange akera ku makya Museveni n'akuwa ssente osirike ove ku bibadde oyogera. Byobadde oyogera bwe bakuwa ssente bakukyusa bivaawo baba bikoze baba tebabikoze. Gwawa ssente okyuke olime kwogera ku nsonga ezo ssente zibakuwa zaani? Mbale nga tisereza muwa musolo. Gwokimanyi nti Museveni si munnayuganda as well Janet bonna basali musale ne muhozi waako ne baganda bonna si bannayuganda abasajja bali mu gavumenti bonna si bannayuganda. Bw'obadde mu kusaba kw'omwana wa Francis Babolu wano tunulira figure zonna ezibadde mu Kereziya na Mirembe ezibadde mu Kereziya Lubaga n'ababadde Lugogo bonna ogenda bakolako research nga 80% si bannayuganda. Naye mukkiriza abasajja bakole politics jango politics babawe ensimbi muwe eggwanga ly'abajjajja mmwe lye baalwanirira okuva mu 1900 n'okutuuka olwaleero olw'obusente. Muganda wange teri sente mala. Sente ennyukuta teziggwayo kuwandiikibwa. Nga bw'ozinoonya ng'oli muvubuka ne mbukaddo gya zinoonya. Naye tunuulira nnyo eggwanga kubanga y'ensibuko yo. Abasajja bano bagenda twala eggwanga muli mu kusinika binnyo. Abasajja bagenda twala eggwanga nga muli mu kulyankuzibwa. Temwine mugenda kudda. Sente bakoza sereza muwa musolo zibayisa mu supplementary budget zibayita mu supplementary budget zibayisa mu parliament zibali mu kubbo kuva ku musemo ministry zenjawulo sente zibali mu kwolo kuva e Bulaaya sente zibakozesa okuba mu bannabyabufuzi bajjajja mu ne bakitamwe abafiira mu lutalo lw'ekinaana Luweero mu bali presenting ze mutya gobadde okimanyi nti genocide yaleero na mu 1994 bw'ogenda ku bijjukizo byayo bacha bakumira ebyote byako omuliro 24/7 okuva mu 1994 kutuuka olwale ogwe ekijjukizo ky'abajjajja b'ekiri Luweero kakumira ludda waliwo abakumira omuliro nga n'amagumba gennyini bagatunda bagajjawo tegakyawera. Mutegera lunaku ki? Genocide ya 1994 abasajja abattibwa mu genocide 19 nakati bakyabakumira ebiyitirirwe omuliro bakyabakumira negwe jjajjaawo ka video nkajjemu wano. Sorry nkajjemu wano kubamba desiketaaga niye ati ngenza okulanga kankutte. Genocide ya 1994 ebifo battira abantu gye babekonganyiriza bakyateekawo omuliro bakyakuma omuliro okulaga abantu bano negwe jjajjaawo gwe battira mu Luweero triangle
Gobatattira mu north, gobatattira mu east, gobatattira mu west, bebattira mu central Buganda. Lwaki mulya ssente z'abasajja bagwira nga mukimanyi abasajja bagwira? Mwenna mukimanyi nti Salimu Sale ne bajja tebalina ekijiko ky'ettaka. Balina almost 70% ettaka lya Buganda. Balina almost 60% ettaka lya Uganda. Balijja luddawa. Gonookera ku machango tumunda bya bufuzi ne bakuwa ssente n'ozirya n'osirika. Lwaki mulya mu nsi y'abajjajja mu lukwe? Ng'ate okimanyi bulungi omusajja gw'okola taleka bujulizi era agenda kutta. Wallahi ndi disappointed nnyo. Mwenna abeeyita abali mu luvudduuddu oluvuganya gavumenti. Namwe abali mu NRM. Mulemye okusooka okufokasinga Museveni tali mu politics. Museveni ali mu occupation ne banne. Bali mu 50 years master plan. Almost egenda mu 80% okumachuwalinga mwebase. Bino bigo bya roge bigenda baka bya maziga. Lwaki? Ngenda bagamba olwaliro nze Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine Semubanja. Oba jeko Museveni oba tamujeko Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine Sikubanja. Ono bamuyita Lumbuye. Oba jeko Museveni oba tamujeko Sikubanja. Lwaki Sikubanja? Wawaayo obulamu bwo? Owaddeyo ebiseera byo? Owaddeyo buli kimu ku lw'ensi eyo? Olwanya entalo okuzibula abantu amaaso okulaga nti n'opposition mu Uganda tebaddewo emyaka 40. N'eriyo bannayuganda bakyalimye okutegeera nti gwe muntu agudde abantu amaaso n'okubalaga ekituufu era bakyagenda mu maaso ne bakulwana. Ate abeeyita abaganda banno ng'obabuuza ki kye mwagala nga tebajja kigamba nenga just ekibali ku mutwe gwabwe tebaagala kulaba muntu gwe bayita muganda munnaabwe ng'ali successful avuganya Museveni. Wano we nkugambira Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine nze Lumbuye Sikubanja. Oba ogyeko Museveni oba tomugyeko Sikubanja. Era siri kola video nti nkukondeminga nti you failed no. Bwe muli kirabako nga nkikoze ku social media munvumanga bye mwagala. Bwe muliraba nga nkoze video nga ndo Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine ntagyeko Museveni kimu munvumanga bye mwagala. Nenze nkugambye olwo nga kuzo mwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2025 muzukulu wa Kayiira Julia Robert Kyagulanyi Ssentamu Simubanja. Lwaki Simubanja? Njagala ondeete mbyafa by'obufuzi bya Uganda nga Museveni ayingidde mu 96 eyali atadde Museveni ku bunkenke n'atuuka n'okumwogeza oludikya mu bannabyabufuzi badde mu Kampala taliyo. Ani yali aleeseko Museveni atuuka omuggyako obuyambi mu nsi yonna? Amuleete. Ani yali aleeteddeko Museveni muteekako sanctions mu bannabyabufuzi mu Uganda? Omuleete. Ani yali aleeteddeko Museveni okutuuka omu atege bomu awambe ate atulugunye akyuse ne ssemateeka? Ani munnabyabufuzi yali akimuleeteddeko? Taliyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwali eyo ate ng'olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogamba oli mu opposition oba okolera ani? Era kiki oba oyagala? Buli kimu kyonna ekyetaagisa omusajja akikoze, naye omusajja mumuliddemu olukwe kubanga mmwe y'enkola eyammwe. Kye bayita enkwezenge ye muntu abeera ow'ekirumira mpiibbi. Mulindyamu namunondyamu nga tasobola kusalawo nze sikolaga namunondyamu namulindyamu. Mujja omusajja n'abawa amaanyi na buli kimu ekyetaagisa ng'alina essubi temugenda kukwatagana mujjeko Museveni. Ekiro mubeera wa Museveni nga mugabana omusimbi. Ne mutandika okubega okuva ku futu soja asooka mpaka ku president mubega nga muwayo information. Naye ng'ate mugamba nti mukolera nkyukakyuka mukolera nnyo omutuufu. Era mugamba nti omusajja mwe mugenda okubega kyabwe ne muwayo information. Oba ne muva mu nkyukakyuka ne mudde wa Museveni mukola ebibiina ebirala muba mukolera ani? Kyenkubuuza.
era mwagala Kyagulanyi akola atya abajjiremu mpala ajja ku City Square bagambe nti mukambwe nnyo kiki bwe twali tuli mwezi ogw'ekumi n'ogumu omwezi ogw'omunaana omwezi ogw'omunaana ogw'omusanvu omwaka oguwedde najja ne mbagamba nze nga nze sandiyagadde genda mu kalulu najja ne mbagamba nze nga nze sandiyagadde genda mu kalulu ne mukwata Facebook account za wa bloga ne mulyoka mu nnumba nti nkuba akalulu nkuba president bichi era simanyi bichi nkuba okulonda bichi ne mwogere bigambo bingi nnyo temwasooka kumpuliriza lwaki mbadde mu struggle eno nga ndi mu DP emyaka miyitirivu nenzija okwerigatta ku president Robert Kyagulanyi Center mu kuva ekyaddondo mpaka n'olwalo wendi ebinjogeddwako biyitirivu n'ekyo si kyekikulu kubanga tewali atayogerwako yate okwogerako yasigala mu nda ya nnyina buli kimu Kyagulanyi akikoze kiringa nze buli kimu bwe nkikoze ne nkibatira ku ssowaani omusajja ayise mbogubi okutuusa waali gw'alina omutwe ngoloza gugwo buuza ekibiina n'ekifuze emyaka ena tekirina headquarter yakyo buuza ebibiina ebadde bivuga Museveni emyaka 40 tebirina headquarter tebitwala nk'omusango mu kkooti kuwabira Museveni mu kkooti y'ensi yonna oba okuyimiriza obuyambi bw'olomu bwa Museveni mu nsi yonna njagala mbuli ekibiina kyabufuzi kye kyali kifiiriddwako abaana basukka mu 10 ng'abatunga babatematema bateeka mu binnya kibiina ki twali mu kampeyini eziwedde musajja attu n'amenyeko omutima n'akaaba nga basse ssente za nga basse n'abaana abalala n'akaaba lwaki yakaaba kubanga kyalwanira kituufu naye baalwanira basinga obungi nkwezenge n'okimanya nti otudde ne Kyagulanyi naye ng'okimanyi nti biyogera binogenda bituwalya Museveni otudde ne Kyagulanyi naye ng'okimanyi nti kyogenda okukola kuyuzaamu ekibiina kya musajja otudde ne Kyagulanyi naye ng'okimanyi tomwagalirako ddala ojjaki tomukozesa bukozesa naye nga weyitamu okulembeze omusajja n'alonda ba coordinators bonna Museveni n'abagula n'abamalawo n'asigala nga waali omusajja n'alonda abakulembeze bonna mu diaspora Museveni n'abagula ne babamalawo olwaleero nabagambye ndi mukkakkamu naye ate ndi mukambwe mukko tugenze mu chapter y'omu America ne mugamba nti mwagala enkyukakyuka nga mukolaga ne mayiga alwanyisa Kyagulanyi amukuba muttirawo nga mbeera ne mayiga mu nkukutu mukola muli ku Zoom meeting muli ne mayiga amo temukyagala agenda demonstrations muli mukola mbaga musoloza ssente mukukuta ekiro mudde eno mukoleraani ba chapter leaders mu America mwenna if I may ask nga namu mukimena bamanyi mukola ne Museveni naye nga mwebuzaabuza soka webuze why some people they have doubt in us. If you are not among us, that means people are going to doubt the way how you conduct yourself. Nengo ochimete bantu bakwogera ko oli mbega oli mukyama notavayo wadogama ti banne kibanjogera ko si nino osigala ngoli happy nga gochakola emirimu jo oteka kenko fila national platform no yamba no nyuma nenge bigenda okuva mu meeting ebyo byogenda okuweleza Museveni nga mugenda kuweleza n'abantu bennyini abali fa funding nga struggle nemba weleza omusajja Museveni ne batandika okuwoma omukubotwa gwesoka webuze bwe tubanga twali mu kaluka 2020 nga twalina strong funding support mu America mbungereza Europe. Where are those people? They got scared kubanga bafunanga intelligence mu ababeganga ba chapter leaders mu America mu Canada mbungereza Europe. Mugabo tati mwagala enkyukakyuka nga when it comes together to talk about the national matters amugamba ati tugenda byogerako fe ogamba nti oli diplomat nga tosobola kukola wadde ekintu n'ekikulaga nti oli diplomat nga tosobola na kulumba the state department n'ogiwandiikira ebbaluwa tosobola adde okufuuka lobbyist n'ogenda mu ofisi yonna yeetaagisa mu nsi yonna you lobby for the party you lobby for Kyagulanyi Center oba okolera ani musajja gwe mukazi gwe Museveni akosa
sente mpya nenkadde ng'akosa ba lobbyist oyagala ko nga mwena ba chapter leaders abali mu nsi yonna you can't dress well ne mugenda ne mulobingira what the demonstration is agaana mwagala ko ngamba nti you can't dress well ne mugenda ne mulobingira president what the president aliyo mwagala ku kingamba temusobola kikola no wida ntalo ku ntalo bwe mbanga ba chapter leaders temusobola kutula ne dissolving problems amwe nga mu abantu musubide nti muna gati mwagala kulwanyisa Museveni already nga abali mugenda mulwanyisa mutya boba tosobola ku demonstrate na ku organizing a demonstration at least fuka lobbyist nobody is going to know you that you are lobbying for Kyagulanyi Center no naye when you do research across the world mu international bodies, international organizations, mu office nene, tetuina ba lobbyist tebaliyo. Mukolerani. Mukolerani mbabuuza mukolerani. Nze teri kintu kinnumanga kugamba nti omusajja gwe bayita Mayiga ne group yeyo ndaba Mpuuga bakolera Museveni. The so-called chapter leaders nga batambula abasajja abo ku mikolo egy'enjawulo tosobola kwagala kibi nga tosobola kwagala Mukama nga ne sitaani omwagala it is impossible. Iti mu lutalo lwa revolution tosobola kwagala sitaani nga ne Katonda omwagala tekisoboka. Temwegula kubanga bakimanyi babakozesa bukozesa muli bupiira babakozesa nenga mwerabidde nti mission yakujjako Museveni ne mutambula n'abasajja ate abalwanyisa Kyagulanyi mutambula n'abakazi abalwanyisa Kyagulanyi mweke nyini ba chapter leaders n'abantu omukulembera bumba temusobola kutula mu dissolving issues za mu differences kitegeeza temuli naye mulina ngero ko bazanya ab'Ebungereza bakyasobola okukola demonstrations some of them they can rob naye America yafuuka ekisekererwa abakulembeze mu America ba chapter leaders mwafuuka ekisekere kubanga mulya mu lemene mu luzisi saagala bekwano as long as nti oli nkwezenge eno open roof wadde natandise empola saagala mukwano nga nkimanyi nti oli nkwezenge nze newunya omuntu engeri gy'otuulamu you dress like a person of revolution or change but unfortunately during the oliwa change ekiro otambulira Museveni ababulira biche byokola bitufu mbagati febe tetubirimu we are not hooligans mu lutalo struggle tewali atali mu lutalo struggle tewali atali hooligan ngera kubuuza gwe chapter leader across the world ekigambo kiba terrorist organization bayitanga Fronasa yali mbani Fronasa kati jibayita NRM yali mbani they were terrorists all of them kati gwe aba bokulembera bagati mune kino kitugenda okukola kye kitufu kijja ndi fe tuli ba diplomacy titugenda mu mitube noyita abantu botwana bayita ba hooligan gwe nga tokimanyi revolution ebera mba hooligan 99% go kimanyi ko Nelson Mandela tuwante bamuyita terrorist ne mukyala Winnie Byanyima n'abantu so Winnie Byanyima sorry so Winnie Byanyima Winnie Marikizera Mandela bamuyita ko terrorist Bathombeki bonna bayita ko ba terrorist n'aballa kubanga bayina cause yaliriyo naye ffe right now eriya bambala masuuti obasanga leba Mayiga obasanga abantu ba government obasanga leba ambassador obasanga leba nga bakukuta batambula ne kupate bahera ko tosobola kubera na mulabewo nga atoga nti ogenda mujja nga temukulembere ekyo it is impossible ba chapter leaders mu America Canada Bungereza mukyali yadde ko mu byomweru mu Europe muterezeemu omukulembeze ye nawuliriza omukulembeze n'amanya papa se kigendwa kyo kye tuliko aho mwava ku kigendwa ekya struggle lwaki mudayininga n'abalabe tosobola kulwana na mulabe ogenda kujja ko n'omubira ku kumenye nosobola ogandi mugenda ku mutima kisobola it is impossible aho tovuddewo njagadde kuyita obuyitizi kubanga I'm so disappointed bidongera baga bijja banyiza n'ebyo bituufu tugenze ku nsonga endala bwe nabagamba nze sigenda genda mu kalulu mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu omwaka oguwedde betukola emirimu gye gimba nnumba ne banvuma ne mbagamba bantu bamanyi gye twajja struggle eno awo n'obulamu bwaffe bwafa nze obulamu bwange bwafa sikyalina life
Rasta weno. Kubanga byenkola muntu mwesobola bikola era temuli bikola. Ne byenkola sazi notusobola bikola kubanga toli bikola. Wabula nalimba sigire kifaananyi ngamba gamba. Tetubesinga kuba politicians. Bwe tuba tuli mu revolution tetusobola kubesinga kuba politicians. But politicians basobola ku disappointing at any time. Lwaki? President recently agamba nti yes tugenda mu protest vote. Era tubadde kitutunda bulungi nnyo. Naye wewe nyaba MP batunonya abagole kiga mu protest vote. By incumbent, nobody talks about protest vote. By incumbent MPs, they don't teach or they don't preach protest vote. Wabula abegwanyize bife bebasomesa protest vote lwaki? What happened to the incumbents? What happened to the incumbents? Where are they? Some of them batuseno muvuma nengo babuzo muvumira kitasobola kuwa nsonga. Ekyo nga tukivuddeko. Kangere ku nsonga endala. Ensonga kina bagamba nti nza kalusagala kafokasinga konyo tugende mu revolution rensonga. Revolution erimu emitendera mingi. Mulimu action. Mulimu ebintu bingi nnyo. Mulimu ne surgical operation. Ngaze naleta denteekateeka zange nnyo nga weziri bantu baziri visible bantu baziraba. Banga ate atoyo ayona struggle ate bajja tugamba tuli batujju nkubuziza Flonasa mwali mugimanyi. Flonasa NRM. It was a terrorist organization. Yabatusa Montebo lwalero. Bwe tusobola kikola. Katika tugende ko lwalero. Tusomesa protest vote. Ba incumbent MP tewali asomesa protest vote. Lwaki? President yagamba ba foot soldiers wondabu ya ine papula kabiri wa boda agende ku ground akole ground work. Ajaje yempapula aje yesimbe. Omanye ekiri ku ground. By incumbent mu structures za leadership balwana abaana ba foot soldier bonna balwana obutafuna mpapula ze kwesimbawo okuva ku bwa kansala ku bwa chairman wa sifiri ku member parliament. By incumbent kino nkibagamba nti president yakutuga buli foot soldier yene yasoma ngo ine empapula zikusoboza okwesimba mu kifo kyo nagenda okole ground work ojo kime empapula wesimbewo. Naye omanye ekiri mu kulwanyisa abaana abali mu people power abali mu nopo abalwanyisa beba incumbent abali mu structures za nopo. Lwaki babalwanyisa? Olina akubira mwana simuna mugamba gwe bile bitesibe ba foot soldier bile bitu beba kulembeze tosobola kwesimba ku muntu ona abadde ebbanga livaamu togenda funa kadi fe tusalawo n'omugambo oyogera ngani kati ndi wano kutegeeza kyali wange ina foot soldier joli ngoyina senior 4 oyina senior 6 oyina diploma oyina degree gendo okole ground work gendo je empapula bifonga tebani nagala ogendo ozijjejo onkubire simu ngambe ono tisiza nchidam foot soldier yenna ayagala okwesimba ogendo je empapula olya kubira gento genda kwesimba wako tiso jo simu yange eri public ogimanyi bulungi nnyo onkubire ngo muri codinze ompe voice note ne evidence nti yakubidde simu kabere chairman wero siwano nga wanupu kabere wero situ kabere kansala kabere MOP omuntu yeka ali reserve ya tasola chikola president abasigadde bonna they are answerable. Akubire simu yenanga akutiisa mpa evidence nti yakutiisiza mbo tojja kusobola vam na wano njagala bagamba structure za kunga zonna weziri mind about okukunga. Don't get involved in screening or in vetting. Nchidam structures za kunga zonna weziri mu Uganda. Chairman Nyanzi ne timu ye ya kunga wonna we muri mu Uganda. Temu getting involved mu screening mu vetting ebintu ebimu abantu abagala okwesimbawo. Focus ku kunga muleke mu kivemo. Nawo mukulembeze yena atiisa omwana mbo tosobola sima ebiki.
njagala omwana ampe evidence nti wamukubidde essimu nti ng'omugga talina maanyi tagenda kwesimbawo omwana mumpe obujulizi ngenda kukwabiza abantu wano lwaki mbagamba ekintu kino mwaspendinga billions of money mwabali wane essaawa zino abamu mwalwala pressure mwalwala alusa abamu mwafa mu struggle nga tulowooza tulwanirira abantu bagenda okugjako Museveni otulwanirira wabula be bawangayo information ewaayo Serinyandwe ate Lemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu bennyini abo kiki ekivuddeyo ku last ebbanga linwanidde emyaka mukanga nwanisa akabinja ako kiki ekivuddeyo abanvumanga nga njogera ku bantu abo musobola kuŋŋamba ki nolwebyo ebyogera kale mugati Lumbuye atandise entalo sitandise entalo kubanga ekyo njogerako mba nfunye information gomanya abantu abafiirwa ssente zaabwe omanya abantu aba investinga ssente mu struggle where are they kubanga they were disappointed like me ku bantu abakyukakyuka ku bantu abasobola kwogera n'amazima essaawa zino kankuweeko ekirala nkusiigira ekifaananyi saasobola kujja ku lunaku lwa kusatu lwaki omanyiza omutwe gwabe gujjiramu bintu ebingi naye wala okujja ku social media kubanga nsobola okwogera ekigambo kyesobola kulivansinga n'ekyejjusa lwaki omuntu yenna bw'oba tosobola kukozesa common sense ne humanity where is your love omuntu yenna bw'oba tosobola kukozesa humanity bw'oba tosobola kukozesa sensi zo kulwa struggle omukwano gwo guliro ddawa era struggle right yes it's a constitutional right okwesimba buli kifo kyonna nga bwe kiragira naye kozesa sense of humanity ne love omanye yes nina constitutional right okwesimba ewantu wonna nga bweragira ne president bwe yatulagidde but where am I going to stand or where am I going to contest who is there muli mukutulabisa mulabisa kibiina mukulietinga diversion mukulietinga divide and mu kibiina right now ndaba divisions eziri zitandise tetunagenda mu kalode waliwo divisions zezirwa nabagambye sente nyize batadde mu struggle blog otandika okupostinga abantu abatalina magezi no promoting abantu maiti bantu si bankyukakyuka nabagambye kigenda kujja mutandise okukiraba onagamba nti nze kuono wendi ono sivaawo ono wendi njala soka kubuuza where is your sense of humanity olina right okwesimba ewantu wonna olina right njagala okozesa sense of humanity ne love yo gwe bw'oba oyagala nkyukakyuka osobola ogenda okugjayo foomu ne weesimba ku kifo kya Joel Ssenyonyi nkubuuza bw'oba olina sense of humanity osobola okugenda n'ogjayo foomu ne weesimba ku Joel Ssenyonyi olina right sikuganda you have all rights okugjayo foomu ne weesimbako naye kozesa sense of humanity ne love naye nkwezenge butagaliza mukolera state mukolera Museveni osobola okugjayo foomu nti ogenda kwesimba ku Joel Ssenyonyi that is my question number 2 osobola okugjayo foomu ne weesimba ku Shamimu Malende where is your love whatever happens to her I don't want to know osobola okufuna love ejjayo foomu weesimbe ku Shamimu Malende okujja okukolera state gwajjayo foomu kikyokoze during your term gwogenda kukwesimba ku Malende where is your love and where is your sense of humanity
oina right but kozesa humanity yo ne love weewolire gwengendo okwesimbako yani kikyakoze byonna byamusobako Allah musasi niye nkubuuza soko kosengala byobuze naye ngenda kwesimba ku malende ntegeera bulungi nnyo wadde nina right yesimbawo ntegeera bulungi image kijooba osindika automatically you are creating a division amongst the leaders in the party. You are creating divisions. Social media kulikonza ndi wono anze ndi woli at this particular moment tuba tugenda kujjako Museveni bamukolera Museveni. Tuba tujjako Museveni the moment okola ekintu omanyi soko okola ekintu before nga tonakola kintu soko omeasuringe opimemu olabe ekintu kyengenda okukola what are the outcomes or the repercussions ku kyengenda okukola. Yes nina right yesimba okujja forms olina right yes naye ogenda kwesimba ku malende. Does it make sense at this particular moment? Does it make sense? Sagala kumanya byatuka ku shami mu malende. I'm very sorry about that. Naye nkubuuza gwajjayo form okwesimba ku malende okozeko wadde quarter oba half malende gye yasavinga ku kibiina. Eyo point njimaze. Ojeyo form ogenda kwesimba ku zaake. Oba otegera lunaku ki? Mitiyano bw'oyagala muwa Museveni oba oyagala mu design. Soko mala okumeasuringamu. Soko mala okupimamu. Ojeyo form okwesimba ku zaake mitiyano oyagala mu design Museveni. Yes zaake si malayika tukimanyi. Si malayika. Niyo jeyo form okwesimba ku zaake otegera lunaku ki? Ojayo fomo ogenda kwesimba oli wa nopo jeyo fomo ogenda kwesimba ku nyingi muwanda. Ojayo fomo ogenda kwesimba ku lutamaguzi semakula oba otegera lunaku ki? There are so many positions gy'osobola ogenda. There are so many positions gy'osobola ogenda n'opangisa omuzigo n'oddamu newewandiisa n'ogenda neweesimba mu kitu. Nabagamba we shouldn't waste materials mu one region. Constitution equality ogenda okwesimba mu region ya Uganda yonna. Muli abantu bana mwesimbye ku malende. Muli abantu batano mwesimbye ku Joro Sonyinyi. Muli abantu basatu mwesimbye ku Zaake. Muli abantu otegera lunaku mwenna muli material. Ne mwesimbye ku muntu omu as if mwina gumukolera. Nenga nawo okimanyi nti in the normal sense tosobola kuwangula Zaake, tosobola kuwangula Joel Ssenyonyi, tosobola kuwangula Malende, tosobola kuwangula Lutamaguzi Semakula ku nsonga za kadi. Naye kati godidde yandibadde agenda mu kifo ekiri n'outilizinga chance zo n'amaanyi n'ogateekawo. Time bw'eyita ku bifo bino ogenda kukola otya? Ogenda kukola otya? Tulina ebifo ebiri already vacant. Abantu batulyamu olukwe. Just genda opangiseyo omuzigo ogende okyusa gy'olondera odde mu kifo ekyo odde mu kifo enkwezenge nyingi banange tukule. Mukuli yetinze division mu kibiina.
buno bakanjara bugende ba foot soldier bagufudde omugano gamantinza I support gundi mitu byekisiru. That is total nonsense. Mugende munonye emirimu mukole. Tubadde mu strong tujivuga almost 4.5 years nga musirise. You can't post, you can't make any video right now. Muvuddeyo mbuze supporting gundi. That is total nonsense and it must stop. Wante twaja kusika binyebwa. Singa tetwa encouraging abana kusigala mu strong bogera ku bintu bya struggle. Mubadde mugenda kujja wa guts ezogera ku bintu bino. Lwaki bwe tutuuka mu ntabo y'ebyokulonda nga mutandika okuva mulaga muli b'amannyo nenga gye tuvuze struggle jijjo gitusomba temusobola kwogera kigambo kyonna. Mbabuuza mubadde ludda wa okuva twava mu kulonda ne musirika. Nga tirasobola kumanya muli. Tutuuse tuvuze struggle okuva lwe baatubbaakalo tuzze tugivuga tulemedde kompa ku lwaleero. Mutandise okula kubanga bagudde it's now open lobby open kale mutandise nze ngenda nono nze ngenda nenge emyaka 5 badde silent nga tolina kyokola nga tosobola dokola posti wadde ogamba free gundi wadde okola live ntigamba gundi wadde okola ekintu gundi nga muli silent. Why is it right now tikati muvuddeyo? Chenali mbagamba luli abanvuma nti nze nali sagala ideology ya bufuzi ya politics ya kulonda kubanga kulonda kuleta enkwezenge nyingi. Amalindizi mani Museveni is ready to spend, Salimu Saleh is ready to spend his money ku nkwezenge. Ne mwagalo kitegera mwavu nali ne wala binoze. Nze nali ne wala bino kubanga amanyi. Lwachimba manyi. Nze kuola banalidde nali mudiro wangu wano nga sente za afudde kudwalira ensambira na president nga akaaba. Of course nange nakaabamu. Njagala tutire ekifaananyi ky'omuntu yenna yali mu struggle mulanga akaaba okujja kuba foot soldiers abaali bali bamanyi sente za. Njawulete video nanga abasajja bonna ba MP bonna abakaba kulwa sente za. Where are they? Nobody. It was over Kyagulanyi Ssentamu and some few foot soldiers abakaba. Ne kubana abala bonna bajja bafa. Nze nakaba nga president akabidde ensambya ku ddwaliro. Nenga musajja wattu obulumi nga bungi. Njagala abasajja be Masaka tekwandibaddeko na muntu yenna agamba nti agenda kukola kibiina oba nti ava mu struggle bakola kyo bayina enteekateeka ku musayi gw'abaana abaafiira mu struggle e Masaka n'abaana abattibwa. Mwandiba temusobola kukola kintu ekyo. Abaana bawo obutwa ne bafa. Mwandiba temusobola kukola kintu ekyo. Right now it's an open lobby. Buli omwajjayo figa ye ngenda kwesimba njagala gundi zengenda jindi zengenda kufiira kuono genda ofire ku nnyoko. Tuli mu nsonga za kunnaggwanga si bifo. Njagala lete post mujja nakateeka ku Facebook nga naga nti mpagira gundi. Kabbe mwina bwe mmanyi nti Lumbuye omuntu abo mwogera kaatabuka. Bweyogera ku Ssenyonyi ntabuka, bweyogera ku Lutamaguzi ntabuka, bweyogera ku Zaake ntabuka, ku nkungi nnyingi muwadde ntabuka ne president bantu nga bataano. Mpula bulungi. Naye wali olabyeko posta y'omuntu gye ntaddeko ono nga nti I support gundi. Wali olabyeko nga na post ekipande ky'omuntu kye ntaddeko nti I support gundi. Nanabe nganda bali mu struggle. Nimbaga bana nze principle zange nakowa bana byabufuzi. Na mikwano jinga nakowa bana byabufuzi na losing appetite bana byabufuzi na bakowa. Chovulanze nalinde surgical operation. Gwoyagala kungamba.
kuba MP 5 tekuliko MP asobola kufundinga kye tuyita surgical operation ne bezibira target 3 kuba chairman LC Philip tulina tekuliko wadde muntu asobola kufundinga operation za surgical operation nga teziri known kuba counselors ne kuba individual tekuliko muntu asobola kusupportinga struggle revolution mu ngeri eyo tebaliko nyongero bajukiza Museveni okutuka wali yayina abantu mu government ba MP ba minister abamuwanga information omufundinga nga ne center operation za Flonasa nemwe muri mu government mufuna omusala you can't even fund a surgical operation abandi bali ku social media ne bavuma Robert Kyagulanyi center nga tekuli muntu asobola kufundinga do mu bolo yave mu erinyo okubera ng'ekizampo ne bavuma president ne wabera MP nasobola okujja nakola podcasting ene yange na condemning ebikola by'abaana bavuma Kyagulanyi buli omu n'asirika era ffe tujja ne twogera are we leaders we are not are we paid no but people who are paid they can't even come out to protect the party to protect the president in any way why abaana bavuma Kyagulanyi kansoka kubuza lwaki abaana bavaayo kwogera mazima nga boogera ensonga z'eggwanga Museveni abakwata mbuuza gwe omukulembeze bwa national platform lwaki abaana bavaayo ne boogera ensonga ku social media kuno nga tebavumye tebawemudde Museveni abanoonya n'abakwata lwaki abavuma Robert Kyagulanyi sentamu gwe tosobola kuteeka mwadde omutwalo gumbe mitwalo ebe mube muggyemu amannyo oyo taddemu kusobola kuddamu kuvuma Kyagulanyi mumanyi basula mumanyi balira mumanyi babera no kimu kimanyi ne social media platform wadde okusindika ba hackers okuhackinga page zaabwe wadde okusindika bana ku TikTok page zaabwe ziwabe you can't even afford that nga mutu nyumiza mwagala kujja ku Museveni mwembwa mmwe nkubuuza lwaki Museveni buli mwana ayogera ensonga nga tavumye tawumulidde wabula expose Museveni bamutrackinga bamukwata kubanga they talk about the matters which pains Museveni more but when it comes to protect the president nga bama abusinga bamuvuma nobody cares tewali aswala okuva okukola live nga protecting a president apart from we tetusasubwa tuchiko in fact abaana bakola podcast ku social media bonna we bali ne babayinako abantu basatu bamulaba is more important than any MP is more important than the NMP or councillor wa chairman C5 ngali ku kadi ya nope okulaga abantu agala revolution abasajja babigirwa singa tebali nawo tebasobola kuyimira wantu bona mu revolution abo mpuga nga akyasobola okuyimira wantu abedi bwanika nga akyasobola mbwate kama nga akyasobola okuyimira wantu lwaki olusuku tetulusawa salo olusuku lwalino bali tutubisiro byonna nti yabadde sigino. When you want to warn someone, send a signal. Until we are watching you and we are coming. Lwaki sigino emala. At least send a signal. Oyo mpoga singata kyasobola kuyimirira mulumbe wantu wonna. Abedi bwanika. Joyce bagabe manga. Simanyo Juliet kaka singate bakyasobola kuyimirira. Just a mere signal. Aine mbizi zonna. Just a signal. Abata kyasobola kuyimirira wantu wonna kwogera. Nga tuli mu revolution entuufu. Naye abantu betuli nabo tebasobola kukola bintu ebyo. President agenda kukola bintu bino tajja kuva tajja kubyogera kubanga is a diplomatic matter sola bikola. But we and you can understand mu ino kola ebintu ebyo. Goza bose njara ku Museveni eri akote foot soldier kyabana. Museveni himself eri akote foot soldier. Museveni himself yali agenze nakwata omuntu namutta.
Tachikola wabula alina abamukolera to protect Museveni. Hope you understand and you copy that. They do it to protect Museveni. Why can't you do exactly to protect the president, to protect the party? Temusobola chikola. Wana mukola nze ndikuono nyoko yogwagi mbadda mu kibagambi. Buli agamba nti ngenda kwesimba mu kifo gundi ng'obadde silent for the 4 years back. Gendo bigambe nyoko fe tukoye ebintu by'ekisiru. Timu ya kunga yonne kulemberwa Nyanzi okuli ne Semugoma. Bono bakanjala bo basindikira. Timu ya chairman Nyanzi ne ya Semugoma ya kunga. Ne bali just from wenna. Njagala basaba n'obuwombeefu muleke kweyingiza mu bintu bya kulonda na kuscreeninga na bintu bya kunoonya baana bagenda kwesimba mu biveemu. Mufokasiga ku position za mazemu genda kwesimbamu. Muleka akakiiko k'ebyokulonda muleka abaana baluwiringi system oba system ebajjire muleke okugetinga involved mu kintu kyonna. Tukoye. Tetulwana okusiika binyeebwa. Omwana yenna gy'oli singa wabeera kukangakanga mutojjayo fomu bagenda kuwa fomu tewali agaba kaadi. Teri munupu agaba kaadi. Kaadi zigibwa performance yo ku ground, support yo, ne integrity yo, n'amaanyi go, n'ogenda ne bakubuuza ebibuuzo bye ne bakuwa kaadi. Kaadi za national platform tezitundibwa era tezigulibwa. Abayina obuyinza okusengejja ke kakiiko akalondebwa aka national platform aketo commission. So si ba individuals, simanyi ndi Mukunga, simanyi nze registra, simanyi nze total nonsense. No. Omuntu yenna bw'ajja n'agamba ekigambo ng'ali mu kalibeeyo inform myesimu yange eri public ngenda kubabya kati ngenda kulwana nammwe single handedly ola batya nze sina gwentya. Kabere MOP nga akutiisa kabere chairman C5 kabere ani nga akutiisa tisa musime futu soja gendo jempapula we wandiise kadi ekuleme bulemi bajuwa omulala netopisi watisa mutogenda kujjayo mpapula no gendo zijjeyo. Gendo zijjeyo. So mukulu Semugama wonna woli chairman Nyanzi please mutuyambeko okunga abantu bagende bajjeyo empapula bewandiise akasengejja kabajjemu. Tewali ayina monopoly ani agenda okwesimbawo antagenda kwesimbawo ani asobola natatasobola. Buyigiriza busobozi n'amaanyi ga muntu. Omuntu yenna gwe bakubira esimu agambo gwe tojja kusobola nkubira esimu wano mpo bujulizi nga buli recorded. Kebere message ko namba yagikuwadde ng'akutiisa ng'oli fuutu soja buli muntu yenna ng'oyagala kwesimbawo byangu ŋŋambe nti ono yaŋŋambe bw'ati. Nja kujja nombyogere kubanga nze sitya. Kubanga nze sitya. Olya bulungi nnyo nze sina gwentya. Omuntu gwentya musina gwalyogu bamuyita president yekka abasigadde sina gwentya. NMS nja kukwabya oba nja kukwogera. Kyovula ntitaniza buli magati nze Robert Kyagulanyi Center mu simubanja sina kye mubanja. Kubanga buli kimu akikoze talina kyatakoze okutegeeza bannayuganda okuzuukuka. Remind you president abadde alwana n'abantu abe basibwa emyaka 40. President abadde alwana ne bannayuganda batali informed, batalina information nga they are ignorant about their country. They are ignorant about their rights. President abadde alwana n'abantu nga they just care about 200,000 okuwayo obuyinza nga they don't care, they don't value their votes. President abadde ne banne byabufuza bakodde Museveni emyaka 4 nga tebaagala nse bategeere. Gwagamanyi ogamanyi. Agamanyi ogamanyi.
omusajja amaanyi n'ensimbi n'obudde byakozesezza ekintu ekyo bimanyi mulungi nnyo. Buno bakanjala bugendera omusajja gwe bayita SARS ow'eggomba. SARS buno bakanjala bukusindikira bampita Lumbuye. Ebigambo byogenda osamwasama nabyo ng'oyogera ku president 2-1 werabidde nti president yakuwa kadi nakusupportinga okubeera waali. Bw'obeera ne bayaaye banno ogezaako muteeka wansi. Mukulu SARS ow'eggomba. Nina obujulizi bwenja okuzannya leyita SARS weegendereze ebigo by'oyogera. Ogeza okuteeka president wansi ng'olinga ate gwamanya engeri gy'ayinza okumanejingamu famire ye oba okumanejingamu olyolwe. Kyagulanyi si Ssentamu yekka gwe yazaala. Ssentamu yazaala abaana bangi. Bw'obanga Kyagulanyi asukkuluma mbaana bonna, Katonda gwe yavuwandako eddusu. Wansoose ne weebuuza lwaki olumbe lwa Ssentamu terwayabwa nga tonnayogera mafuukule SARS. Kennaazanya amaloboozi ago just nkuwadde warning ngalina. Tomanyi Kyagulanyi, tomumanyi nga nako, tumutegeera, tomumanyi nako, muveeko mwesonyiwe. Nkuddamu okutegeeza mu bintu by'otambulanga ow'amasaga ng'eggongole siba akabugo, SARS uva ku Kyagulanyi tomumanyi. Ssentamu omugenzi yazaala abaana bangi teyazaala Kyagulanyi yekka. Bukyanga Katonda amujjula n'amugjawo. Lwaki toyogera ku lumbe lwaki terwabya? Omanyi lwaki terwabya lumbe lwa Ssentamu? Wabula oli ku musajja omukkakkanya. Nja kuzannya voice note wanensejja kutya SARS ogenda kubula wonywa amazzi kuno okulabula. Tomanyi Kyagulanyi wadde muva ggomba ne tomumanyi. Olw'Olwakutaano ku Sande nyinza obutajja kuba nina obusungu nenzija ku Lwokusatu era nyinza otandikira ku gwe SARS n'abala bwe naba nfunye obujulizi bwa bafuutu soja nga bampadde amazima g'abantu abakubira amasimu balemesa. SARS nyinza otandikira ku gwe n'abalala. Tuli ku national matters, tetuli ku individual matters, no. Mwe mwadira struggle n'ensi mugitadde ku individual matters. Mwadira struggle mwagiteeka ku kubeera nti level buli mwayagala kulya muki. Eyo ensi nnene. Buli muntu alina ogifunamu omugabo. Mulwokuba muyina obwongo obubalooza nti bufuuka MP oba okikubye abala tokubafaako nedda. MP we servant tuli mukozi w'abantu. Na kino kibagamba tebangayo mu nnabyabufuzi n'addamu okukumanyiira. Comrade Yoli mu Uganda. Tebangayo mu nnabyabufuzi n'addamu okukumanyiira kuba amateeka galikkiriya mwe babboosi b'abasajja abo. Lwaki muli babboosi? Lwaki bwe butuuka campaign kati nga bwe tulesana bakubisa posta mbayo babasawo lwaki akusaba akalu bw'aba asobola yeeteekeyo. Nkubuuza gwe boy wange muganda wange senga wange kojja wange najjo bafutu tebaako politician yenna akumanyiira kubanga gwe boss we etteeka liwandiike. Lwaki oli boss we? Essaawa zino tugenda mu kalulu bakubisiza posta bakubyeza kubayita ku mawuledi bayisiza kubakuba ku mbaga kuki bazikubye kubanga baagala mu bagoberere mu bawo obululu mu balonde ensonga balonda mwe baboosi baabwe. Tebaye embodooli embuzi embata yaneti ekumanyiira. No, you are the boss. You deserve all rights. Tebaye mu nnabyabufuzi yenaddamu okukumanyiira. Kubanga singa tembadde baboosi bandi badde bakubisa posta bandi badde bagenda mu parliament direct. If you are the one controlling you. Bandi badde bagenda mu parliament nga tebabalonda. Ne Museveni kenitaddamu bamanyiira. Kubanga ne Museveni muli bakozi be muli baboosi ba Museveni. Lwaki muli baboosi ba Museveni? Lwaki ayesimbawo? Yandibadaga kati nze enfuga teri agenda kunnonda sagala mu mbuze ebibuuzo nze president kubanga neeronda nze kano. Because lwokuba nti ajja n'abasaba obuyinza ne munda after 5 years. That means mwe bakamaabe. So kabire Museveni kati muddamu banyumiza. Ebisajja bya NRM bikuba amagye agenziriza mugamanyi bulungi tebiddamu bamanyiira.
olya zene sente akumanyira musimanyi kwata sente simena basimide nayikondo. That is not your responsibility okusimira abantu nayikondo. Government egenda kukola ki? Mubyanna bya bufuzi mwe musinzo okusoma Museveni mbuyinza. Lwaki? Mukola obuvunazi obutali bwa mmwe. Ebintu government byandi baddekola mubikola mu byalo ngolo mukonya Museveni. Lwaki musimenzizo obuvunazi bwa kusimenzizi bwa state council bwa district bwa government lwaki osimenzizi? Owerera abana, yes, it's your will, but it's not mandated that you have to pay school fees for those people. Government yakola mulimu ki? Ogenzo zimbi esomero lizimba ngani? Government egenda kukola mulimu ki? Ebintu byemukola muyamba Museveni. Kubanga mukonya abaloza abandi bali babuuza questions. Lwaki enguudo sinkole muri mu campaign mugenze musabe gunduza muzirese muri ku kyalo musenda amakubo in this particular moment. Government ne district jabasasula omusole genda kola muri muki. Kitegeza mukonya government ne district. Ebintu mukola kati mu campaign muba mukolera mu 70 mukolera bantu. Oba agenda basomesa agenda kuva mu basajja mwe ne banna Uganda. Totekeddwa gulira abantu bitabo buvunanyizibwa bwa gavumenti buvunanyizibwa bw'abazadde otambula ogaba ssente ku kyalo gwani kimenya mateeka abantu bagenda kunyiiga ddi nga tebafunye service nga muba wa service. Are the person responsible to deliver service to those people because they elected you? They elected you to represent them in the parliament. What have you represented them? What have you presented in the parliament? Nothing. But bofuna musala notandika kati no wanweta kusimuluzi government ingenda kola muki ate kati wano wano ka health center ne mulida nogera noguleda ngalitekamu o atalina ddagala agenda kunyiga ddi. Buno bakajara bugenderi bana Uganda mwenna. Amuyinza obulabanga bugenda banyiza gano ke mazima. Buno bakajara buweleza bana Uganda mwenna. Abamuyinza obulabanga bugenda banyiza ne gano ke mazima. Gegaluwa. Buli mudabi abufuzi lwajja na kusaba akalulu. Obo muwadde mulimu. Era bomuwa omulimu office gyagenda mu sente zagenda ofuna ng'omu sente zagenda okozza sente zizo za muwa musolo. Do you copy that? Byalina okukola mu office eyo kululu abikola kululu ng'asinzira ku sente zizo muwa musolo. Ompulidde bulungi nnyo? Ompulidde bulungi nnyo? Tolina kwegayirira mu kulembezeewo gwe walonda. No. Oyina mufosinga akuwe ekyo kyalina okuwanga kiyise mateeka kyekiriwa. Enguudo gavumenti erina ozirima n'ozikola. Enguudo erina okuzimba amalwaliro ku kifuba. Erina okuteeka amalagala mu ddwaliro kifuba. Erina okuliisa abaana bammwe nammwe kennyini singa abawa engega etabasobozesa kulya wadde okwebeza ku kifuba. Government erina okusomesa abaana bammwe ku kifuba. It's a mandatory. It's their responsibility. Not any leaders, not any elected leaders' responsibility. No, it's a responsibility for the government to lend services to you because you pay taxes. Nena mamuli nensobye emu. Mwe mulowooza nti bw'oba omuntu w'akalulu ogenda mufuula nnimiro ensonga lwaki musindika abantu bagaana okubakolera kubanga amanyi yabagula buguzi. Goloza lwaki abazungu batuwola ssente. Ezo system nabo bazirimuko ne bazivamu ne bazitereeza. Basoloza emisolo mu bantu ne bakola services ziri eri abantu surplus oba ssente ziyiseemu ezivudde ku misolo ze batusindikira mu Africa otuwola nga ziriko obukwakkulizo gw'oliwola ddi ensi endala. Oliwola ddi ensi endala.
nga nezenyini zosasula ez'omusolo bazibba tosobola kujja ku demonstrating adde okwekalakaasa naye ogamba nti ndawuli munnayuganda sooka omanye obuvunaanyizibwa omunnayuganda obuvunaanyizibwa bwe kyeki oliwaddemu okukwata omuggo n'ogwa munnabyabufuzi mu ddiro lyo mu makaago ezo nkwezenge so bino njala bibagawana ebbugu mulingi bane munasonyiwa okutuyana kungi olitaddawo n'abaga nti Museveni simanyi azimbye enguudo abadde agenda kukola ki Museveni simanyi bannanga ataddewo security. What was his responsibility? Museveni azimbye what was his responsibility? Ngera kubuza lwaki bakola manifesto oba ebisuubizo nga bajja basawulu ebisuubizo babikola kubanga bakimanyi sente zammwe ze bagenda okukozesa okukola ebisuubizo bw'atabikola kitegeeza ababanyaze nkiddamu tebayo munnabyabufuzi akusinikirako binnyo kubanga sente zammwe ze bazannyirako bakola manifesto ebisuubizo nga bagenda bikolera ku sente zammwe oliwaddemba omukuba amayinja omuterembwa bw'abatasobodde kudelivaringa services ezo naye no Museveni simanyi akoze azimbye oluguudo buvunaanyizibwa bwe ki nga ali mu ofiisi eyo bane Museveni agazimbye amalwaliro agazimbye ku ssente zakokondeka estate azimbye ku ssente za Janet Museveni bananga ataddewo security ekuuma ye batayagala abatta era tabawa security beyateze bomo si bannansi beyase si bannansi abali makomera si bannansi. Is that security? Security ekuuma ye nga ye yesobola kyalina particular ina SFC UPDF bagitwala Somalia kufa bagitwala South Sudan kufa bagitwala Congo kufa. Those are indigenous. His own people, they are working under SFC to protect him. Je kugamba amaje gage aoninga amaje omwana UPDF indigenous afune mitwala ana owa SFC afuna milioni 2 n'ekitundu. Don't you see the difference between his personal security ne jonga te security efe jetuyirina tetulina so tebaddamu kusinikira mannyo babo musimanyi gundi akozo ya omubazaako ki akoze ki okimanyi nti singa bayisa oluguudo ne bagenda kola oluguudo lw'ekaso ne batakola nga ssente zaafulira mu budget ne batalukola oli waddemba okugula omusango ku gavumenti obadde okimanyi okimanyi bayisa oluguudo ebbaji ne bagisoma nti osere bazifulumiza kesisi netakola mu nguudo mu Kampala osobola okuwabira kesisi road mayor ne city direct muno bawabira okimanyi nti buvunaanyizibwabo nabbanja jero katuwa wamala mwasasula ssente z'okukola oluguudo ne nakawuka mpaka ku bikonde mpiji oluguudo ssente mwazirya nawe lwagaana okukolebwa kati abatuuze abatunuulidde mugenda gamba siensi oluguudo lwebusabala lwafa enguudo eziri mu Wakiso oyo kyamwana olwesi 5 matiya lwanga bwanika wandibadde oliruzira nga n'emikono misibe kubanga gwomu ku babbi lukwaga wandibadde oliruzira nga n'ebisumizwa bisulwaddamu kabuyonjo kubanga oli kumu ku babbi Matiya kashayize wandibadde oli bokkomera nga n'ebisumizwa bisule mu ttooyi nga tebasobola bijjayo. Noli musimanyi bakoze eki akoze eki kiki akoze akyo kuliko sente nga kuliko Bank of Museveni bali nga kuliko Bank of Uganda. Who are the Ugandans? It's we who pays taxes. Semutoka peka masulite ngudo zonna nfu teri malwaliro teri malagala amasannyalaze junti ya 15 gaddukanga aganyo omulwadde atudde ku gundi omulwadde agobaga gonyo obutunda nganywa lita 5 ke masannyalaze era ne mutule banene obemeto ba amasannyalaze kati unit ya 15 ya masannyalaze gadduka kale ye Uganda munnange bwembanga muli milioni 4 mukozesa amasannyalaze bababba strike demonstrate. It's enough cause.
National water mugisasula sente ne bapampingira sewage mu nyumba zammwe ne muwe n'aba sewage ne munywa sewage ne mugana okudemonstrating nga musasula sente. It's enough cause to demonstrate. Ngera kubuuza nga bw'osasula tax osaba balance era weekalakaasa oba taxi wefiira mu kkubo nga tekutuusiza jjola waki kondakita omusaba balance lwaki muyombera mu taxi ekizibu kye tulina nti we Ugandans we are so comfortable where we are. Whenever we face a problem, there are some who are comfortable with those problems. And later on, all of us will join in that comfortability zone. Chechirwa. Muri kwa akedi, mubadde musasula milioni 3. Omusajja nabagamba kati mugenda sasula milioni 4. Ne mwekalakasa mu 30 seconds. Nobera group aga, tuda chakola katasula milioni 4. Eyo group ne balekawo. Nanyini ake naga kati mfunye side entufu iba. Batayagala mugende. Later on munene mukize musasula milioni 4. That is the Uganda we are living in. We don't have unity, we don't have solidarity. Muna unity ya 15. Masanyazi gadduka ng'ekizibu. Nobody can demonstrate. Ne mugante ku kyalo gundi tuganya masanyazi mbate mugakyusiza. Eyo weakness bana Uganda gye mulina nti mwekiriranya nnyo n'ekintu ekyandibadde kibayamba okwejjako ekintu mukirekawo. Emulago basse omwana w'omuntu afudde mukitegedde nti eddwaliro musse intentionally ne mugana okusalako eddwaliro eyo. Ennaku zino basala abakazi oba oyidde oba toyidde bakusala kifuba nga ojjawa audacity esala omukazi nga badde asobola okusindika omwana mwene ne muteekalakaasa. Abaana bafa 5 ku 10 buli lunaku temusobola kwekalakaasa. Wabula buli ayina ate munnange kati nze ate munnange ate kati munne bwe tuneekalakaasa tunagenda wanyokko kubanga muli basiru. Kati waliwo kasitole ke nalabya. Bulijjo mbagamba Baganda mannya bangi. Nga beetuma amannya Baganda. Mwakalabya ka Manirende muko. Babadde mukono ya. Manirende abadde mukono. Bawola gayi milioni 18. Gayi n'abawenda gano y'ekibanja kye na buli kimu. Kyatuuse okubanja gayi bane yebaddeko emizimu. Nayita Manirende amwamutwale simanya musasule yamufumise ebiso. Namutta bagenza okusoma amanya ga Manirende nga waaka bano go bayisa badde mukwano gwa Manirende go bakola naye nga amanyo baye italinda ko maloko nga mukazi mu Nyarwanda piwa ne amanya ina ga Kiganda linda kuona maloko okuwala ba story eno story nadi na jitaddewa ono ye Manirende go bafumise oyo wakabano yomukuba Manirende kati bagenzo okuleta mukwano gugo badde bakola naye complaininga amanya ge bagabe bati according to reports the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamida Mutes Nalule ono Nalule oyo Nalule oyo Mutesi Nalule manya lya gachiga ne yeyita Nalule ono gobase oyo yeyita Nalule wuyo oyo wakabano ne bawula sente Hamida Mutesi Nalule bano bangi kankusomere story according to reports, the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamida Mutesi Nalule to death in Inachisunga after the two had earlier traveled together in Mutesi's white Toyota Fielder to meet the local chairman and attempt to resolve disagreement over the loan. However, the meet didn't take place as the chairman was unavailable. On their way back, it is alleged that
Katabazi turned violent and fatally stabbed Mutes in the throat with the knife he had hidden in his bag. Sources say that Mutes had loaned Katabazi 18 millions using his piece of land in NAMAYANJA as a collateral for a formal loan agreement. Bagenzo okuleta mukwano gwe amanya boogera mukazi muganda yagenzo okwogera nga n'Oluganda talutereza wakabano ninga amanya ina ga Kiganda. By the way, nze yes omugenzi omusajja yakoze ekintu kibi nnyo okutta omuntu era nkivumirira. Nebe basse sente bazijjawa. Tubade to complain bang and money in the course of the world in Rwanda. Nobody can come out to explain this. Mvumiro ekikola ky'okutta omuntu mumenyi w'amateeka kikyamu. Naye who are those people abalendalinga sente nga bazire bo bagwanga limu? Who are they? They are using our local names. They camouflage to be Ugandans, but these are Rwandese having money there at their disposal. Yes, nkivumirira okutta kibi sikiriziganya nakyo. Naye go basse amanya ina ga Kiganda ga si Muganda Munyarwanda. Eyavuddeyo nga yabaddenga go bakolagana ye amanya ina ga Kiganda nga n'Oluganda tasobola dwogera ye Munyarwanda. These are the group of fools abalina sente z'eggwanga be batadde mu mission ey'okukozesa ensimbi ezogenda nga bagula ettaka ly'Abaganda lino ddimalawo. Era ono bwe badda waddeyo seri adda waddeyo ttaka lye. Where they get the money? Bafuna wa sente bazijja luddawo. Ekikolwa ky'okutta kibi nkivumirira. Naye who are those people owning money in Uganda without any record, any financial records? Nga bonna bagwanga limu. And it is taking place in Uganda, Busoga, in Ibungisu, in Mbale, and other areas of the country. Same tribe, just they camouflage in our local names, but they have billions of money at their disposal. You just need to present either the title, land title, or any land agreement, or the national identification. They give you loan there and then. Aonvuddewo. Bonobaka njara buweereza mukulu Nobert Mao. Mukulu Nobert Mao. Bonobaka njara bakutuukeko. Ebyange mbyogera kate ng'omusiza agula essiyani. Ojja kunjagalira oba ojja kunkyayirayo kubanga nze sitya kunkyawa. Wabula ngenda kugamba mazima. Nobert Mao, you were like a fool. Nobert Mao, you were like a fool. You were a state agent who disguised himself that he's in opposition, but you know it that you're working for Museveni. On several occasions, have came out to expose you in the meeting which you hold with Museveni, abusing, hating Baganda. Abaganda twakukola ki? Mao Abaganda twakukola ki? During the DP preliminaries in the western side of the country, you and Mukasa Mbide, you did whatever it takes to win those offices. But later after, you came out with the bogus statements condemning Baganda. Let me ask you one question. Of all people who voted you, were they coming from your country or from your tribe? Who voted you? How dare you ojojo kutandika okuvuma Baganda anti bankwe banya abakulonze? Mao meeting is over the Museveni. Nsize wano nga ngamba nti Mao avuma Abaganda basiba kama tugembuzi tabagala. Mao toyagala Baganda.
Nina ffe ekizibu kye tulina nti twesibye ku bantu abatatwagala. Mpuma obadde ne mu meeting ne Museveni ebbanga lyonna gw'obadde otayimbuza tribal settlements mu north wonna ogamba they should not vote any Muganda into power. Abaganda twakola kimmawo. Amaka gali mu Buganda kiki twakola? Muli omusajja byayogedde. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card. I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest. So, out of the blue, you had the Buganda anthem. Out of the blue, you had Buganda anthem. Muchifuna. Mboluyimba lw'eggwanga lwazanyiddwa. Oluyimba lwa East Africa lwazanyiddwa. N'oluyimba lw'Obwakabaka bwa Bunyankole lwazanyiddwa. Mbu yeewuunyiza nnyo ky'abatasuubira ekitiibwa kya Buganda ne kiyimbibwa era kyamuggyeko ki? Enviiri kankaddemu. Nja kubavvuunula oluzungu lwayogedde. Wulira bulungi nnyo. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card. I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest of the country started wondering what was going on. And then some of the extreme elements from Buganda here were saying this is their grandfather's party. In other words, if you are not a Muganda, you are an imposter. And as if DP is one of the clans of Buganda. DP is a national political party. So actually they were my campaign managers. So you want to say that you are swimming against the tide of Buganda sentiment? You would say provincialist sentiment, which is headquartered in Buganda. Omwami wabeera mambo keyo ngalina basajja ba NRM batambuza propaganda nti abaganda babi, abaganda batemu, abaganda tebalina muntu gwe baagala ng'abyogera mu meeting zaabwe zabeera mu mambuka. Bw'abeera ne Museveni ebigambo byemu byakozesa kati publicly yabyogedde. Mawu kansoke nkubuuza. DP or Democratic Party, 60% of the supporters of Deep Democratic Party abaganda. Am I right? 60% supporters and leaders of Democratic Party abaganda. Am I right? And am I clear? So, who voted you in that office? Who voted you in that office? Can you identify the people who voted you in that office? So, how dare you publicly come out and start abuse, hate Baganda? So, it annoyed you when Baganda people stood up to sing ekitiibwa kya Buganda or to sing ekitiibwa kya Buganda. Do you think we are fools whenever we are as we Baganda? We sing our national anthem, ekitiibwa kya Buganda. I'm here to remind you that Uganda got independence before Uganda as a country. I'm here to inform you, the so-educated fool nobody Mao. The first part of the country, the first independent part of the country in Uganda, it was Buganda. We have our national emblem,
We have our flag. We have our national anthem, ekitiibwa kya Buganda. So you thought, because you were in the West, that Baganda, they can't sing their song or their national anthem. Go and eat your mother something in Bwagwe. It's like these days you don't take your tablets, Mr. Mao. Please. If these days you don't take your ARVs, please consult your doctor, because now this is beyond your understanding, Mr. Mao. Gwe, watandika di okuteeka nti ekitiibwa kya Buganda tekirina kuyimbibwa wali Baganda bonna. Bani abakulonze Mao? Bani abakulonze? Osobola okubulya abantu kya bakulonze. Gosuubira Baganda bali mukuli national anthem ndi wano kujjukiza gwe simanyi constitutional minister Kasasiro simanyi ngera kubuuza obadde okimanyi nti Buganda yasooka okwefuga before Uganda. It's Uganda who sacrificed the letter B and it remained Uganda for unification, or for the unity of all parts of Uganda to become Uganda. It was Uganda. So I'm here to remind you, never fool yourself to go against Uganda or to hate Uganda. You sleep in Uganda. You resign in Uganda. You understand? You speak frequent Uganda here in Uganda. All the headquarters of the administration of the government, they are found in Uganda. Never ever in your entire life, using your head, hate Uganda and abuse Uganda. Never. Why don't you stay in northern Uganda? If you hate Uganda. For us, we don't hate anyone. That's why you stay in Uganda. How many Uganda owns land in northern Uganda? Because we are not travelers. And that's not a problem. We are not travelers. For us, we are comfortable where we are. But you, from other parts of the country, you come and settle in Uganda. Freely, no one can chase you, including you. Stop your stupidity. If you lack ARVs, consult your doctor so that they can add more ARVs to your medical facility. Otherwise, you are losing credibility. You are fighting Uganda. No sense. Mukuru, ngera kugamba ekigambo kimu. Mao. Tewali akuvuma. Wabula obikola byokola. Byekisiru. Tosobola kubanga the following day wali ogenze no sinkana Salimo Sale. You think the people who supported Deep People Democratic Party, they can sit and keep quiet to your actions go sinkanye Salimo Sale? Mao ani akusinga okuvuma? Ani asinga Mao mu Uganda okuvuma? Mao ani akusinga okuvuma mu Uganda? Mao go singa okuvuma n'okuwemula mu Uganda. Mbosimanyi mwakola program nga mutaddeko ennyimba 3. Imagine kuliko olwa Uganda, olwa East Africa, n'ekitiibwa kya Nkole, oba oluyimba lw'Obwakabaka wa Nkole. Ekya Buganda nga bakirese technically, naye njera kugamba nti 60% of all of voters abali bagenze mu mbala bali Baganda. So you thought Baganda to keep quiet. Olinga ne bijanjale bikonye Mao. Mao olinga bijanjale bikonye. Ekyo nkigambi. Nvuddewo. Baani abaliwo mu COVID nga Museveni ajja ku TV n'atandika okwogera. Baani abaliwo mu COVID? Njala mutudzeyo akatambi abaliwo mu COVID. Wano wenjagala mumpitira Kulisi Magezi oba Kulisi Busiru. Baani abaliwo mu COVID? Mujjukira mu COVID Museveni bamuletera abaana bu ADF yali ewambye. Ne abateeka ku live nga Museveni ayogera abaana ne bayogera ebigambo bayogera abaana bombajjukira. Mujjukira mu COVID
Abaana ibaleeta ku live nga Museveni ayogera mbaana ba ADF yali bawambi baba training nga mbajjukira. Kati mukulu kulisi baba binali magezi kulisi magezi omwogezi wa majega omwogezi wa muhozi. Ba foot soldiers bali mu custody. Nga tebalina na misango n'abali mu abatta. Mpulira bulungi nnyo kulisi magezi omwogezi wa bomu omwogezi wa muhozi. Ba foot soldier mu abatta okuva 2019 2022 nakati mu kyabatta. Ba foot soldiers abatanya kye balina. Wabudde n'ogamba nti mwana muwala yatulikiddwako bomu nga toyina proof nti omwana yadde musajja wa mukazi. Kuba ekifaananyi kinafulumiza oli teyabadde muwala yabadde musajja. N'ogamba nti she was in custody in 2023 oyo muwala. A suicide bomber released without a bail. Where are the new political prisoners since 2012? Kulisi magezi omwogezi wa muhozi wagambye nti omuwala oyo yali mu custody mu 2023 suicide bomber nga mwinamu ototya suicide bomber n'omutama afuluma nga babaana baidi mutwe bakireo kivumbi ba smart wa Bobby ba nuwa mutwe bali mu custody nga tebalina ne gwo nota suicide bomber mu 2023 no muta kulisi magezi. If that lady or that girl, she was in your custody in 2023, which court she was lined in, court chi mumwamu simba mukagulire bamuwa bail okufuluma mu court yeyo. Kulisi busiru. Ogambye omuwala nomwali mwina mu custody mu 2023. Suicide bomber. Are we together? Court chi je mwamutwalamu ne mumuwa bail. Di era wa. Suicide bomber. Mwabonda mu 2023 mu custody yamwe. Court kije mwamutwala mu muwa bail era di era wa. Under which judge who preside over that court hearing for releasing her or to release that bomber. Yali mulamuzi ki eyata omuwala oyo eyaliwo mu musango ogwo n'aguwulira n'awaliriza bondi oba n'awa bail omuwala oyo. Kulisi magezi amagezi gazze okyali mu ssiru. Tugenze mu maaso. Was she released on court bail or police bondi or mere word that she was released as a suicide bomber? As the investigations are still going on. Kandi kudde mu Uganda. Suicide bomber kwa gumwase. Mwamuta kakaluka koti, kakaluka polisi, oba just bigambo lokosongo oyogeranga omuntu amize empafu n'enjengo ogimiriddeko. Gogo ita suicide bomber. Oba just bigambo bya samwa byoyogera. Ngero kanudda amaaso ng'embata ensibe ku ggaali nga bagitwala okulinnyirwa. Kulisi magezi answer me tugenze maaso. Anyone suspicious about being a bomber is on security, intelligence radar or surveillance 24/7 worldwide, local and international surveillance, including CIA, Mossad and etc. Omuntu yenna bw'akonfamingibwa nti wa bulabe mutujju abeera ku kukeberebwako n'okutambulirwako essaawa 24 ennaku 7 ng'ensi yonna emumanyi ewaka ebweru n'emirirwano nga n'ebitongole by'ensi yonna ebikesi omuli CIA, Mossad n'ebirala ne M6 mukaaga eyabungereza ebemanyi. Mwe whom did you inform about that girl whom you came out to say that she's a bomber, suicide bomber?
Kulisi Busiru omwogezi wa Muhoozi ebibuuzo bikubuuza mu Luzungu ne bidda mu Luganda osobola okunnyonnyola ensi. Tugende mpula. Mmere ya muwogo n'ataaka abakola ki n'ataaka abalya. Kati mbaleetedde obujulizi obwo. Bwe twali mu COVID, Nyando Yosoferi tibahabulwa. Wattu yali ku TV nga yembagazza nga akabwa akasibe ku ggaali. Kagenda kawunyiriza buli kaseera. Kamanye nti bwe kanaatuuka nga gye bakatutesi walungamu, kale nasobola okudda. Mumanyi obwengeri gye butundamu bwe buti. Kati ne Nyando yali ku TV ng'alimba ensi nti abaana abatujju ba ADF. Ngera kubuuza Kulisi Magezi waliwo naye njala kubuuza abaana bano balagawa era n'omwana ono yalagawa. Omwana ono yalagawa. Ogambye yalina emyaka emeka ku olwo mwamukwata? Kati yabadde alina emyaka emeka? Kulisi Busiru, ogambye omwana oyo wamukwata yalina emyaka emeka? Mwagenza omutta nga alina emyaka emeka? Abaana bano balagawa. Mukama we yali addressing bano. Those are the soldiers. Kale obudde tulina butono kanzi lusakatambi kano mbalage yoseri mu video eno yennyini. Ko olunaku yoseri yaleeta abaana abo njala mula yoseri bwayogera. Okay. So now you can see those are the young children they recruit. You can hear how they were recruiting these young children. I have not yet got the full story whether they were already fighting or what, or whether there was, but you wonder why. Like the other boy from Arua to Busia to, you know, the journey she was talking, because that one is a Ugandan. The other ones are Congolese, but also captured. And the girl you could hear, she was speaking Uganda because of staying with these criminals. So the fact of the matter is that the UPDF, now that we have entered that Congo, there is no chance of this.
So, Kurisi Magezi, Moho's spokesperson, and so called, because there is a difference between I'm a spokesperson and Moho's spokesperson. Kurisi Magezi, you are not a UPDF spokesperson. You are Moho's spokesperson. Are we together? So here is my question. Can you provide any video or any visual evidence of the girl whom you mentioned in your statement? Kubanga, when you arrest the suspect, you lined him or her for interrogations and measurements. Muchimanyi bulungi ti bakwata omuntu mu nsi ezaakulaakulana bakuyimiriza ku kisenge nga kuliko ebipimo ne bakuba ekifaananyi ne batume obuwanvu bwo ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi nga ne waliwo obuwanvu babupimye wano ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi ku mukono guno n'okyuka ne bakuba ekifaananyi kyo. Kurisi Magezi, osobola okuleeta ekifaananyi ekyo ng'ovudde ku ekyo, osobola okuleeta n'akatambi konna nga ka interrogation akalaga ku muwala gwadde yogerako nti yatega bomu era mwamukwatako mu 2023, osobola okuleetayo visual evidence. Bano abaana during COVID time, where are they? Where are they? Mwagamba nti batujju era ADF gye badde ba training. Where are they? Can you explain? At that time, ono mwana ine miaka 10 mwali mwa Sebolinze, tuli mu 2025 aba ine miaka emeka. Munyambe kao, kubene simu ejikwatira kegenda kubanga ezikira buzikizi. Twali mu COVID 2020 ono mwana ine miaka 4, ine miaka 14, bogatako 2025 aba ine miaka emeka. Munyambe ka simu sobola jikwa nabaga simu yange ya fere ya studio. Wengi chusiza njinde kalito nye bakasomja kubasobola kugizaako atobudde butugenzeko njagala muntu 2 mugumu tugenda mu kalulu kwata 2 jako 2 mugumu ojja funa emyaka soko gende ku calculator kwata 2 yawula ko 2 mugumu myaka 19 ono yagambya ine emyaka emeka. Ono yali ludda bano bali luddawa. Kati mukulu Kurisi Magezi bwembanga musiriwaza bannayuga era njalako baza mwenna bakoze forensics abenjawulo big up. Buli comrade yene avudena akola forensics in different angle, in different style, in different interpretation. Please, thank you very much. Inche nalinjagala te munda Uganda atandika okukola forensics. Otandika okwetegerera nga teri akutegerera. 1. Tugenzo kitegeera nga abantu betu watuloza tebategeera bande byabufuzi tebategeera. They can't speak anymore. So who is going to come out to speak for us? It's you, it's me, and others. So I'm very happy that now anyone can come out and analyze and give information. Thank you very much. Now muna Uganda era ebintu bino nga bya kiyaye katika asokemba bolide. For your information, wali utale naggulwawo ne kuseemwali. Police edikote egamba mutandise okutwokyesa. Enaggulu bagamba police ebookesa. The fact is mission ya wali olutalo enaggulu nesemwa embuya police gaba tukoyo kutokyesa bisitole bambi ekifu n'amagye gagamba namwe mutu okyesa. Jovola bakulisi busiu annyonnyola nnyo tosobola kuba kintu nga kituufu n'okinyonnyola bw'otyo. Teri kintu kitufu kibanyonnyola nnyo. Teri ekintu ekikyamu ky'olina okunyonnyola ennyo n'okyogerera ennyo. Kanduza mutegedde. Kati mukulu Kurisi busiru olina okujja emirundi 7 ba mu 6 otandika okunnyonnyola ekijja n'okuva mu ogenda kwogeramu bituufu nze nkubuulira. Kurisi ogenda kujja kwogera ebituufu olimba. Kurisi Magezi muli not identifying abantu bemwase. In fact nina feeling mumpuliriza bulungi nnyo
kino kirowoozo kyange nina feeling abafiiridde ku board eyo ba innocent civilians era bandibanga bima ku baana b'enkyukakyuka baawambibwa nga bayinza okuba badde babajjeeyo ne bagamba tugenda bata ne musooke mututwala ebintu bino somewhere oba mugende mukola ekintu gundi then bwemumala okikola then mugende nga tebamanyi badde bagenda kukola bano babajjirawo mu action. That is my feeling. Yensonga lwaki Chris Magezi tasobola ku identifying nga yafidde ku pikipiki omusajja, tebasobola ku identifying okuga nti mukazi, tebasobola ba identifying. Nina feeling eyeŋŋamba those innocent Ugandans bandibanga ba comrade baffe. Eyo endowooza yange oli waddembo girowoozako mu ange eyo bogireka wogiwuliridde omanyi kugamba nnyo ebyange mbyogera bwogezi naye sikkakatako kubiteeka mu bwongo obwo kubirowooza nga bwe mbirowooza naawe oli waddembo okozesa endowooza yo. Yensonga lwaki nkugamba nti nvunaanyizibwa ku byenjogera wabula sivunaanyizibwa ku byobitegeera nangeri gy'obivuunulamu nze mbivunaanyizibwako ebbanga lyonna kubanga tulina entegera ya njawulo, tulina emitwe gya njawulo, tuzaalibwa mu mpya za njawulo. Nze entegere yange bwetyo bwe ŋŋambye kati naawe gifumiti bw'oba tekkolera oli waddembe okulowooza mu ange endala sikusiba ku ndowooza yange. Naye nze yenfiringa gyenfi kubanga they can't identify the border man, they can't identify the so-called woman ngate physically alagikanga musajja. What if baba we bintu babitwale nga bakimanyi nti bagenda battira mukuba bajje waawo eguno gomba bagwone. Gongamba otyo manyina nyini pichipichi amanya mugamanyi nendaga muntu mugimanyi ne mungamba temusobola kukubira na nyini pichi mubuuza at that particular moment ani yalina pichipichi eyo. Chris Magezi, do you copy that? Bemba manya amanya g'omuntu nanyini pichipichi agali registered ku number plate lwaki temubuuza why na boda yo ku ssaawa eziti ani yali agirina. Kati bali nagulu bali mukweta kulabigire n'embuya bagere embwa ate kati embwa laba ate gyetuvuza zeetuze embwa etulabisa embwa erabisa. Nkubuuza Chris Busiru nkubuuza wagambye number plate mumanyi nyinyo n'amanya agali registered mu Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority bubanga oli yateeka ya registeringa border ye n'enamba bagina wabeerayo contact details jasula enamba y'essimu n'enamba ye kuliko ne tin number esasula omusolo. So it's very easy to find the owner of that border and ask him at that time who was riding that bike. Tonna kola due diligence kubuuza na nyini border ani abadde agina kusa otubuulira ani yafudde temusobola mutubuulira n'omukazi gayumuganda mutubuulira nti yafudde mukazi si mukazi mwandibanga basse baana b'abantu indirect nga temwagala kutegeeza public nti mwatutidde abantu baffe ku bwereere. Ebintu byonna by'Uganda Revenue Authority biriko n'enamba, biriko enamba y'essimu, amanya g'omuntu na buli kimu. Chris Magezi bw'oba nga wafunye details z'omuntu nanyini boda temulina simu ye mubuuzo wayi ani yabadde avuga boda mu kaseera ako gwe wagiwadde. Wano wenkuddizayo wali nti bandibanga basse bakkomoleri baffe nga tetumanyi.
nakulaba kakatuna bakyadde munzikirize ngende mpumuze engalabi yange. Video gye nkoze no lwaleero mbadde mukambwe mukko mpola. Yenna awulira nga onyiziddwa mu byenjogedde, muganda wange tonsonyiwa. Nkiddamu. Byonna byenjogedde mu video ya leero ng'owulira bikunyizizza. Ensonga lwaki onyiiza kubanga njogedde mazima, bwe basogedde mazima, tekyetukwetagisa kunyiiga. Just feel free osigaleyo gy'oli. But wonovayo no kiba kitegeeza kyenjogedde kituufu. Okusinzira ku ndowooza yange, nze wano bansazeko mugambe emitwalo 7 n'ekitundu. Wali ompuliddeyo nga nzemu nenga omuganti gundi wayogedde bwoti. Kubanga I don't care, si bituufu. But when you feel offended about the statements which I've made today, and you feel that you're offended, that means whatever I've said, it's true. Byonna byenjogedde gwe binyizizza kimanye nti obiri bwe bate bikunyizizza move on nenga byogedde ate mi owninga. Because it's my constitutional right to talk about the national matters anytime, anywhere. Mukama bakume buli omu gyali, mbagaliza ebisima byerere, abasiraamu Allah bankuumire, buli afunye ekizibu naye Allah akuume, mwekuume, banda byabufuzi mutereze endowooza yammwe. Nze mbagambye nfundikira video ya Robert Kyagulanyi Center mu Sibubanja. Bulemu yonna emulemesezza okujjako Museveni bwe bangeze sirisobola kukola video nga mubuleminga. Nja kubuleminga buli abadde yeeyita opposition mu Uganda mbwammwe nja bakulimira mpaka kuwulira bubi. Sirikola video nti mbuleminga Robert Kyagulanyi Center mukuba Sibubanja abamulemesezza mu kennyini abeeyita opposition. Ogugwa gukoze. Mukaba nkumire video ewedde.